tubadde ne challenge munaye kyatuzaalibwamu ffe abantu bano twagala nnyo ennono yaffe twagala nnyo obwakabaka bwaffe era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda ng'owa West yatwala mu West n'ewalala naye twafuna obuzibu gye buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta ku Namulondo ate nga twabulibwa bwalibwa ku Namulondo kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bwetebe sebo tukutuma otugatte ne Namulondo otugatte n'Obwakabaka o improving enkolagana yaffe njagala okutika obubaka buno mu butongole obutwala embuga obagambe abatwogerera si be baffe singa tufuna omukisa okweyogerera twandigwagadde nnyo tweyogerere naye engeri gye tukwina ate ng'oweebwa bulungi nnyo ekitiibwa ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikirira ekitundu kya Buganda tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka tutambulira mu kkubo liri lyennyini erya Beni Kiwanuka nti wadde tuli be Buganda naye twagala Uganda yonna era Uganda yonna twagala etereere kuba Buganda tesobola kutereera nga Karamoja teteredde nga Nkole teteredde nga West Nile teteredde n'ebitundu ebyo byonna byonna bwe biyambibwa ne bitereera tujja kweyagala n'abantu bano bajja kweyagala so obubaka obwo obutwale embuga otulamusize beeno mugambe tumwagala nnyo otulamusize abalangira n'abambejja otulamusize Katikkiro ne bannaffe ababadde bakyatagala obajjukize nti balina omukisa tetugalangawo oluggi lwaffe kasita beetereeza ne beegaana ekibi n'abakireeta njagala okuwa obubaka obutwalira abasiraamu obagambe okwawukanako ne Museveni abawalana abasiraamu tubaagala nnyo tubakkiririzaamu tumanyi Allahu Akbar olw'okutukuwa tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo tukwenyumirizaamu tukukkiririzaamu tukwesiga naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo tugwesiga twagala kwesiga kati mutima gwo nkiddamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi tewali abuusabuusa nti gwomu kubasinga okutegera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe kati twagala okwesiga omutima gwo ekitono kye tulabyeko tulabye okugezesebwa kungi ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna ekyo tukwebaza kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakuyinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo tusaba otutambuze bw'otyo tutambule bwe tutyo twesiga amagezi go ne munnange tubadde n'abagezi abalala twalowooza nti bagezi bwero oluvannyuma twarealizinga si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza njagala ssebo okujjukiza nti wano Buganda gwe mutima gwa struggle yaffe wano wetwagala osooka okuwamba wano kati tubaatuwaawo katulina kusinziira wano bwe musinziira wewa tewateredde eri gye mugenda wajja kucyankalana Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukapukyalinzeewo n'ayagala atucyankalanye kubanga bw'oba ogenda kubuuka oba olina okubeera ku flow ngeri faamu bw'obeera ng'ogenda kubuuka ng'osinziira ku flow etali faamu tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gy'oyagala so Museveni yamakinga sure wano acyankalanyawo yimiddire ku peva eno n'agisikawo nasaawa enda eno n'agisikawo nga tebiseera ebisinga agulangule so ssebo tuli wano mu Buganda twagala okutereezaawo
tusobole okusinzirawo tutereeze walala. Oli musajja muganda tukusaba ennono yaffe ogitambulireko ogiyigirize n'abalala. Wano mu Buganda twakuzibwa tuyigirizibwa okuba n'empisa okuba n'obuntu bulamu naye n'okuswala kintu kikulu. So sebo twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Gwe chairperson waffe owa Buganda Caucus, gwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee, era otukulembedde mu bifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osusse osseemu n'amasavu kuba twagalamu amasavu mangi. Njagala okusaba ogende mu maaso ng'obanja abasibe baffe. Bannaffe ba political prisoners abasinga obungi babawamba wano mu kitundu kyo ekya Buganda region. Wano mu Buganda ebiseera bisinga abaana batunyumiza abaveeyo mu detention centers mu torture chambers nti bw'oba kusiba weewaawo bw'oba musiraamu giba giwunye ate bw'oba musiraamu ng'oli Muganda kaba kaweddemu. Sebo gw'oli byombi oli musiraamu ate oli Muganda. Lwanirira abantu bo ze wakirindiko kimu emigo nfuna hafu okusinga egijo. So lwanirira abantu baffe omaking sure ekyo kicommunicatinga. Ngu Mr. President wotaabe mu Buganda nja kubaawo, wotaatuuke nja kutuuka. Nene omulimu omulala gwe nja okuyambako kwe kwata ku bavubuka, kubanga ebbanga lyange lyonna ne bannange. Actually, I'm the first real foot soldier. Bansiba mirundi mingi negwiza bingi twatandika UID, popular resistance, bichi bansiba mirundi egitasuka. Nolwekyo bwe mbeera wano buli foot soldier ali wano enkyago gy'okuba muwanga kivumbi. Njagala obeere n'essuubi n'okwekkiririza ki n'okwekkiririzaamu tikisoboka enkyokufuuka muwanga kiki kivumbi. Nyanza amanyi nava mu ssomero saakolako, nyina diguri 3. Nze omu kubasinga okutegeera ebyenfuna mu Uganda wano. Ne benjogera General Museveni alinda muwanga n'ayogera biki ku budget ya Uganda, n'awuliriza n'akoppa bubi, n'awuliriza n'akoppa buki bubi. Naye teri nsi, teri kibiina kinywera bw'abakulu abakuze mu kibiina. Ekibiina kinyweranga kibira, emiti emito gye giggumiza ekiki ekibira. N'olwekyo emu ku assignment yange gye nja okwewa nga ntambula is to mentor the younger people. Wavudde basagirinya tuzzewo basagirinya baki bangi nnyo ate nga kikola ki nga kisoboka. Ekyokubiri bye tulwanyisa biri bisatu: ensonda za sumbuusa. Ensonda zaki? Ensonda esooka eriko President Museveni General okutiisatiisa ne bannayuganda nga bakumira mu kutya. He exploits fear. Abateekamu okukola ki? Bino byonna byayisaamu basegirinya ba Dr. Besigye baani, ebyo byonna atya ani mumanyi gwatya? Atya people power, atya abantu ba bulijjo abamaliridde nga ddala bato nga balina amaanyi nga n'abakadde balina emitima emito okweŋŋanga obwannakyemalira bwe. N'ekyo tabisiba bano kubanga mugumu, abasiba kubanga Museveni ye mutiitiza asembayo. Bw'aba w'amaanyi avuga ekagaali nga Amini bwe yakola. Bw'aba w'amaanyi aggyewo biroodi bulooka ebituuka e Nakasero. Bw'ogenda e Washington ng'oyagala kulaba ku Pulezidenti wa Amerika, oyimirira waali wansi bakutegeeza oba mwali oba takola ki taliimu. Olabye ku basirikale ababaawo ne baga nti kati ali eri mu wingi ye mu office of office takola ki taliimu. Museveni, can you permit Ugandans to simply pay you a visit? Twagala okkiriza bannayuganda oba tobatya tuve mu Kisenyi, tuve Katwe, tuve ne Kamoocha,
tuve mu ghetto tujje tukukyalireko ewuwo. Jawo emisanvu, jawo birodi bloka kwa eyo ennyumba gy'olimu n'abatufuga amatwale gye baalimu. Awo State House w'oli e Nakasero ne Balugadi we baali ne babba abantu baffe. Kyobulaba nkwagala nnyo, tulina omutegeeza nobody will stop reggae. Luno olugendo lwe tuliko tasobola tukola ki tustopinga. So twagala tumukyaliremu n'olwekyo Museveni yasinga okututya. Mu kututya kwe alowooza tujja mutya. So the only thing we have to do is to conquer the fear. Ekyokubiri, ensonda eyasumbuse ey'okubiri awangaalira mu kubba bululu. Kyova olaba mpulidde wano Secretary General ne deputy we nga boogera ku by'okubba obuki obululu. Nga bwe twakoze nga babba omulambo nga bazze okubba omuki bwe tugenda okukuuma buli box nga bwe twakuuma omulambo gwaki gwa Segirinya. Mukitegedde kuba twabalagizako nti bwe tubeera obumu ne tusibwa akaki akajegere dictator tatukola ki tatusobola. Ekyokubiri kyekibadde wano muffe ne bakolagana nabo asangamu ab'emitima emitono bagulirira. He uses bribery kubanga yamanya emundu etta nene sente ez'okugulira zikola ki zitta zibattako abakulembeze. Omukulembeze gwe mbadde muyinamu essuubi n'agendera awo n'abifuuka fiki lwa ssente. So baŋŋamba kusinza nkyogedde ebyo byawayiswa ebya finito byawayiswa mu fumbi. Nolwekyo he uses money. Namufefe n'abali wano mu tent tuyina okwegema nga bwe twegomya COVID, twegomye omululu gwaki gwa ssente. Ate abanyankole bagamba oba Abaganda ekitatta muyima. I was telling a friend, I became a member of parliament without a bank account. By the time I became a member of parliament, Umaru oyo ng'akyali muto temunkozesa ebyobufuzi bye simanyi. Oyo nabayitanga ku kifudi ewa sister wange we nasulanga nga I couldn't afford a home. Nabadde njogera n'omuntu omu nga lumu omusujja gwannuma tuula. Lumu omusujja gwakola ki? Nga gunnuma nnyo nga ne sister wake yankangulira essaati empya. Naye ng'ate nyina essaati bbiri nga zonna za white. Kati ekintu ky'essaati ebbiri eza white bw'oyoza eno enkya bw'ojja balowooza wakyusizza. Naye omusujja gwannuma nga neetaaga emitwalo 3 okugula Kama Queen nga sigiina. Neŋŋamba ndi mu struggle ŋŋenda kufa kuba sirina emitwalo emeka. Ng'ensonyi zinkwata ogenda gamba sisita wange yakangulira essaati kyate nakoze eki nalwadde. But here I am. Kati nze by the way nze deputy president wa National Unity Platform mu region eno eya Buganda. Nze chairman wa Buganda Parliamentary Caucus. Nze nkulira akakiiko aka PAC. Mbadde shadow minister wa finance. Mbadde shadow minister wa internal affairs. Siri rejula nnyo. Siriki. But my story should inspire all of you. Njagala kwebaza nase kwebaza President waffe Kyagulanyi Ssentamu atukulembera n'owekitiibwa Lewisi Lubongoya Secretary General waffe lwakuba atuwadde ahabwokuba yatuweereza Deputy President wa Western Uganda kandi cy'umugisha omulungi nawe ni Joel Mugisha. She's also called Joel Mugisha. So as the people of Western Uganda, we are happy for this new appointments. And what is very, very, very so special is that the newly appointed Deputy President comes from another sub-region, not Ankole.
That is power. That's what we call power sharing. Now they have appointed her from Kabare, from Jesu sub-region. So it means that now NUP activities are going to intensify in that same region called the Chijezi sub-region. I want to thank the president for having considered that sub-regional balances. And I now believe that the newly appointed Deputy Vice President of Western Uganda will definitely serve this party to the best of her ability and capacity, and we shall support her. Emmanuel Muranya muri Centre wa National Unity Platform mu Busiro ni musanyufu nnyo olw'okuba tufunye Vice President ompya okusookera ddala ali motivative tukozeeko naye muntu wa buvunaanyizibwa nnyo era ffe bannabusiro tugenda kumweyambisa nnyo nebaza President waffe Kyagulanyi olw'okutunuulira omusajja omukulembeze omulungi bw'atyo n'amutuwa era ffe aba Buganda nsaba tukozesa omukisa guno nti Honorable Mwanga Kivumbi experience gy'alina ng'okulembeze n'obuweereza tugyeyambise tugenda kumweyambisa nnyo era tugenda kumutawaanya nnyo nebaza n'aba regions endala bonna abafunye obukulembeze ffenna tukatire wamu tusobole okuba tujjako n'akyemalira era bannakatabi mbategeeza nga mmeeya wammwe addako tugenda kukozesa nnyo obuvunaanyizibwa President bw'atuwadde oba okukwata abantu bonna tubasensitizing nkubiriza abantu bonna bagende beewandiise tulonde tusobole okuba tujjako n'akyemalira Museveni ate n'abavubuka abato abagenda okutandika obutandisi bye tuwulidde nti bagenda kuyisibwa mu process enzibwa ennyo nsaba bagume buli kawairo konna ke bateekawo tukakozese okusobola okuba tujjako n'akyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Chairman w'NUP Nansana Municipality. Tuli basanyufu nnyo ku lwa muganda waffe Honorable Owekitiibwa Mwanga Kivumbi era amazima ddala kino kyongedde okwoleka amagezi ga President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti musajja mugezi alengerera ewala kyeyakoze okutulondera Vice President wa Buganda Honorable Mwanga Kivumbi. Tumanyidde ddala nti ayagala eggwanga lye nti ate alumirirwa eggwanga lye tumanyi nti agenda tutwala maaso nga NUP mu nkyukakyuka gye twetaaga agenda tutwala bulungi era tugenda muwa naffe full support nga naffe basente be ba constituencies obukulembeze obwa NUP